Abavubuka bano okuva mu Kinoni Town Council mu district y'e Rwampala be bavudde mu mbeera oluvannyuma lw'okugaanibwa okukyusa ebifo bwe balondera. Bagamba mu kitundu kino bo mwe baagala okulondera kuba mwe bawangaalira obudde bwabwe obusinga, kyokka abakola ku nteekateeka z'okuzza enkalala z'abalonzi obujja babafuukidde omuziziko. Kintakareba kugenda ngu electoral forms za white ez'okwiza una kikyo kirabireho government teine capacity yo kubeine forms z'okwiza yadde ninzalwa mu Rwampala konka ninkora mu Kinoni kandi bona Rwampala ate ninyobuza bwatwatambire fomu kandi ndiwo around ate ninyobuza tubakwenda ntere karuru agwachi batakwenda ntera karuru. Kati bano baagala abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu district bayingire mu nsonga zaabwe. Commission eshemye kurugayo explainingira abantu obeka kora talk shows ama radios ekagambira abantu nice kikugenda omisha. Kiza Frederick, speaker wa Town Council y'e Kinoni, agamba abavubuka bano tebamanyiddwa mu kitundu. Omuntu hati yiza arebuka nk'omuntu otwire omukyanga konka kya person atakumanya aiza nendanga muntu konka ekyo nicyo kibenkiretera kya person habamu obutetegerezana kya person tari kumumanya ogwo muntu kandi yiza ngo bamuhandika aterera kabiri omukyanga ekyo ky'abashuka. Twine Emmanuel akulira ebyokulonda mu district y'e Rwampala agamba ensonga y'abavubuka bano agimanyiko wabula ng'ekizibu kyabwe balemererwa okuleeta ebbaluwa eziboogerako okuva eri abakulembeze b'ebitundu gye baagala okudda. Olaba etteeka ligamba omuntu alina okwewandiisa wazaalibwa oba wabeera. Kati bw'ojja okukola mu kifo nga ab'ekitundu ekyo tebakutegeera bulungi tebakuwaaki bbaluwa eyo ndowooza kyava kweyo ensonga. Atubuulidde nga bo bwe batalina buzibu kuwandiisa muntu yenna kasita atuukiriza ebisaanyizo. Kasita omuntu abeera n'ebisaanyizo kuva wa Giso ne wa LC ffe ttiimu yaffe tebayinza kugaana muwandiika. Kati kiba kitegeeza abo baali nga balina ebibulako. Era atangaazizza ku mulimu guno bwe gutambula mu district y'e Rwampala. Mu kutandika twafunamu obuzibu nga machines tezikola bulungi, tezirina manda ga kamera ne batteries tezikola, naye kati ebintu ebyo bitandise bitereza abaana bali mu field bakola bulungi. Okusinziira ku bali ku ddimu lino abantu abaagala okukyusa bye balondera ko n'abaagala okulonda omulundi gwabwe ogusooka be basenze okujjumbira enteekateeka eno.